Neruth waliwo abasajja abakiyitiriza nga okay tulina oluusi obusengejja bwe tuyitamu to choose a lifetime partner because I personally told a friend that marriage is a lifetime commitment. Yeah, true. Omuntu w'otuukira n'ogamba nsazeewo okubeera n'ono mpaka bwe ndifa olina okuba nga okyogeza magezi olina okuba nga okyogeza kutegeera not out of omulabidde akaseera omwetegereza. Nekyala tulina ebintu bibiri abaana ab'ensangi zino tebaawula love na lust. Ekyo kikulu nnyo naddala ku bawala. Bw'ayaka nalaba omusajja nga Kaweesa kubanga voicinga bulungi nnyo ku NTV era nagamba kati oyo alabika yanyuma okubeera taata w'omwana but waliwo that initiative gye batatekinga so serious kutegeera Kaweesa ereetinze even the marriages to reign. Why do you have to say about that? It is so wrong omuwala okujudginga omuntu just nga olabye mulabe n'ogamba nti Kaweesa kati gwe n'okuzaalamu omwana. Kyaliro kya buntu bulamu okuzaala okuleeta omuntu yenna mu nsi nga musose mukyogerako abantu babiri ne mukikaanyaako but abaana abawala bano abalabika obulungi bo bamanyi nti okukwata Kaweesa omuteeka mu ttaano nina kumuzaalira. Ekyo kikyamu. They think that is how you should tame a man. Ono mu bizibu byatakusabye ne Kaweesa byatasabye. First of all Kaweesa ayinza okuba yagadde ku kibebi kitambulemuko nakyo bekoyoka ebifaananyi ku Snapchat ino kubaganyamu mbeera kuli ku ssente si byakuzaala bintu bibiri byanjawulo. Ate nga tuzeeko n'emabega waliwo abantu abalinga mu relationship nga si ya bufumbo just girlfriend boyfriend naye kati gwe n'otuuka mu bufumbo n'ogamba njakuteeka blouse kange enkyankalekewo wano eteeka ku bugatto bwange enkyambulekewo wano enkyoleseewo ka munda lampaka omulenzi oyo tannakusaba gw'osazeewo wambe buwambe omukwano gwe tosobola kuwangaala bbanga cause oyinza okuba alina last gwe n'ogirowooza nti love omukwano gwonna guba gwakukkanya communication erina okubeerawo ye muntu gw'osanga ng'omwana amwesunza olubutabula dduwanirirako naye ne mu Labour muli babiri naye buli lw'oteekawo gwe n'olowooza nti Solomon ali ready gaayo omulimu gwakolago ssente weeri kati ate ekira kati star ate voice watabu noga abeera taata w'omwana wange so that abooluganda bo bonna bana emikwano gyabadde banyi nti you're dating balowooza nti gwe mukyala we. But that is so wrong. Obufumo bukolebwa abantu babiri. Okkiriziganya nange nti omulembe guno ba generation gye tuliko naddala mu biseera bino abaana abawala batandise olinnya mu ngatto z'abasajja oba okukola omusajja kyandisaanye okukola. Oyogedde ku kintu ky'okuwamba ekyo ogenda okwesanga kati abakazi baproposingira abasajja bekwanira abasajja amaaso gakala. Omanyi lwaki okugamba nti ekyo kikyamu Mukama tuna ng'abakyala katika nkwe example y'okuzaala ejji lyaffe litambula nisesetuka nilituuka we lirina okukoma. Enkwanso y'omwami yeewuga n'erisanga so sijji kujja kusanga lisanga enkwanso bannange ndi wano babitoyambuka nejjakowa ntuno no tolisangako nkoko mukazi ng'egoba nsajja oba embuzi enkazi nga yeegoba ensajja. It is so wrong. Omulenzi ono ofanyifa abakazi omukwano gwaffe gukwata mpola ebanga hot plate ekwata mpola omukwano okujja abasajja babeeranga gas olukoleza nga kakirawo olujjako ng'ajjako kati bw'ayaka bw'ati ga gas kibadde kimuwasa ne kiggwawo ajjako bujja naye gwe bw'otekinga time nga kwana n'okwata mpola mpola olema kukola nga gas naye already aba ali mu kintu mwennyini omwagala n'omukwano ogwo oguliwo. Naye bw'omufoosimu okuyingira mu kintu kyatale feelinze ajja kikola okukusanyusa naye tekijja kubeerawo nga bwe kirina kubeera. Kyobala emikwano gyaffe egyedda bajjaffe bafunira nga abasajja bagenda nga bakaaba omukwano ne gujja mpola omukwano gwe ne gulastika naye tetujja kudda temu ebyo tulina okusigala nga tetuli nnyo mu guno ogwamu ogw'okwana aye nga tulina mu gwa bajjajjaffe obubafunira. Funa Kaweesa mwetunuulire mwemanye buli omu ayagale tekinyuma nnyo kubanga nina buli kadde kwagala ky'oyagala. Kituufu. Tulina okwetegeera nga tulina ebintu ebifaanagana byetwagala ebitugatta abanze eyepotinze out. Thank you. Kwegamba gwe ebyo n'oyagala ofe oli abeere mulamu ekyo kikyamu. Tulina okubeera fembi nga nawe olina ky'oyagala nange kyenjagala oba nga fembi tulina ekitutugatta nti Everton gye tuwagira tumupira kasa kukolera endulu n'etabuka mu nga ffenna wali olaba naye kati gwe okuva eri
omuntu gw'oyagala tomanyi na byayagala tomanyi na kalazi ze tomanyi kimusanyusa tomanyi mil ogenda okugula ekirabo tomanyi mugulira eki buli lwomuletera ekirabo nagamba thank you naye nga tasanyuse n'omuntu mugaga oh my god thank you so much kitegeeza oba omwetegereza neŋŋamba Joan ono mulabye naye akwata ensawo bbiri n'ogenda n'oleeta kirabo kya nsawo ate n'omanya nti Joan bw'atuula asalako n'okimanya nti Joan ayagala nnyo okusalako takikola nti anyooma naye kirimu ye okitegeera naye omututte mu bazadde bo mugamba naye mukyala wange alina ebintu ebimusanyusa kati ng'okusala kyagala bazadde bo ne bakitegererawo mukyala we asalako nnyo takikola mu kujooga in fact mu Buganda kuba kusitama yes takikoze nti asitamye but akyagala munaye mukyala wange tayagala kukuza nviiri azisala naye obuviiri buto mukyala wange tayagala kukuuma nviiri mwezi mulamba aba ayagala okuba nomanyi n'omwami wange kati nze omwami wange alina ebizigo by'atayagala nga tosobola biteeka muteekamu omulundi gumu ogwasooka mu mutwe naga bala kiki weesize saddamu eyo treatment nenjivaako nga sikyagikozesa aye naye alina byaka after shave gwa yakozesanga nga oh my god onzise ennyindo sikyassa oyo n'amuvaako olw'ensonga nti buli omu aba amanyidde buli omu sacrificingira munne kyayagala because kwegamba mu bufunze abantu tuba tusinge kwemanya nnyo weakness z'abantu manyi nti weakness za Joan bweti ne bweti I can bear ze sisobola mugambirewo nti awo bw'oba tokyusaamu ate ne Joan tolina kupretendinga musanyusa Solomon toyagala Everton ngaddala tojagala olina omulagirawo nti kino kyekiri naye n'akulaga ne mwemanyiira ate n'ekirala linda Solomon akole pass initiating yes and even the thing is not for being perfect or nti gwena kubeera mutuufu buli kyokola oba I have to fit so much it's okay to let your partner know your weakness and your strength and I think there in a way asobola okulaba where they can fit in namanya kino mukyala wange akikola si kirungi naye nsobola okukigumiikiriza oba kiri bwe kiti naye ate at least I can handle because that is how I think we come in tuyingireko ate kati nga wano tugenda mu bufumbo mbaga bikoze bitya awo abasajja bwe tusingidde okukola decisions tuga nze ebyokuwasa ntayi ne balinda omugole omusajja ng'alabika nga nali mbirabyeko Ruth njogereddeko mikolo nagendako ku mukolo ogw'okwanjula olw'okuba omulenzi bamukasa omuwala family zombi bagagga ne baga tutubondinge na bufumbo buno omuvubuka yayita mu kiwempe manju n'abula kuba sooka omunoonye watudde nga talabika ebintu biraba kati oluusi nekyo tubalese ku kyokwanjula mbaga ate fe abazadde bwe tuyingiriramu ate oluusi tutunulira nnyo ebyonfuna omutwalo njagala Land Cruiser tagivugangako agajifunire ku mwana tovuze na ku pichi naye oyagala ovugire ku muwala mama w'omwana ono wali omwanjule waabwe watwala ki okitegeera ngagenda neratiri ya buto n'ekisambi kyente nga n'okwekwana bakutanga nfuddu omwana ono gw'osaba omuko gw'osaba ebyo byonna kiki ddala kyolaba nti ddala kisobola yekirala muwala wo togenda mukaluza mu bufumbo bwagendamu kubanga manyi abasajja kwe basinzira okwo yatekamu sente ze nnyingi nakuwutula nakugula nakugamba tova waka kukola bajja kukwana sente zange sigala ewaka Ruth love kati eyonoonese ate etya mukwano abaana kati batunulira nnyo sente omusajja bw'oba tomuteekamu sente tomwagala omusajja gw'okuteeka sente I personally believe it is okay yes I've seen women abateeka sente ku mukolo gwabwe nakifandinga yayagala asambe gawuni ne Gomez I've seen that naye Ruth lwaki ebintu bino tubifudde nnyo expensive ku mulembe gwaffe emikolo nze jantama n'okuntama omuntu n'omutiisa for example me I have 5 girls just imagine nga omwana asoose okuleeta omwami ewange omukolo gubaddemu essente nnyingi nnyo oba muwala wange yataddemu oba teyataddemu kati omukolo omulala anaddako aba atya okiraba olina okussaawo embeera abazadde waffe abazadde ffe tulaba tutandika okutereeza kati tutereeze kati nti omwana omugamba tokola bibbi
tojajamya nnyo tukole kiri moderate anti omukowa aba asiime nga mukama ataddewo omukisa nga alina ssente waliwo ekintu ekizibu n'okugaana ayagala kusiima ssente z'ennaku zino omukajja ewaka nga yeewoze neewole bali mu mabanja kyova olaba obufumbo abantu baawukana twabyogerako wano nga okwanjula kwakaggwa wiikisi 2 buli omu akwatalirya nti mwayombagana mabanja ennyumba bagitwala Ruth kyembasaagala kwerabira ne kwekyo kyennyini somo nkyava okwogerako. What happens? You are a mother but you are in the limelight. You're working on TV. So abaana bo mikwano gyabwe bakimanyi. Mama wa gundi. So ne boyfriend, thank you. But this is the image that comes out. Boyfriend bw'anaamulaba ajja by the way, my mom works on TV. She's the one who ngabo bimanyi. So omusajja atandika okufuna that reflection nti agudde mu ssente nedda si kugwa mu ssente agamba nyina njagala kola ekintu ekitegeerekeka oba omukolo bwe gunaabaawo ewa mukyala Ruth abasipaaka bajja kubaawo anikati bagenda kujja nawe mwenyini nga maama atali gwe omulala yenna kyandirowoozezza ng'ali mu limelight ng'atandika okugamba nze saagala bintu byakunswaza omanyi mikwano gyange gigenda kujja waneeno oleete ebirabo bijjuza olujja kyenebaza mukama Ruth wange ow'omundu oba ali ata oba mwetoowaze nze n'embaga yange yasooka va ku bino bimwalaba oluvannyuma ffe twagenda wa registrar we were only 20 people saidi yange abantu 10 nga nange kwendi ne saidi y'omwami wange abantu 10 nga naye kwali so ne tulondayo abantu ti bazadde baffe basooka addako awo naani okitegeera naye ateega ebiseera ebyo ensita oba kugambe kakange ensita neri waggulu eri linda kuga mutwe badde asula nti nja kubeera nga masape mangi naye ekintu kyo kyemugenda okukola kyammwe babiri kiyambamu Ruth Kalibala bwanika nze siri mwana wange ye bulamu bwe agenda kukola mu bulamu bwe obufumu bujja kuba bubwe nga nange bwendi mu bwataatawe okiraba so kakati okwagala gwe okwekomparinga ku nze awo kiba kijja kukulema nze kyobola banze ntambula nga Kalibala sajja kulira Joan walira because aliriddewo akola ku TV naye kangende nange ndirewo nze Ruth wanyimide wenti wano ndabire enjuba n'omwezi kwe tonninyira ebeekukolera ekyo kunsanga nga ngeze oli mu lufula ku City Abato nga nekyamisana ega bannange naawe olira wano nange ndi muntu nga ggwe oyo abantu bakyerabira ekyo sometimes muntu nga ggwe ninye bodaboda okubendula bannange also human omuntu akola ku TV tosobola vuga motoka really ne mwawino nja gendayo akatero lwakikakutte enviri zange ndoza zisse nnyo wansi gendayo era nsobola kusanga muntu ng'atambuza ekintu ndi mu salon kati banya okunsiba enviri wane wa Jennifer we kansanga abalenzi ne bayisawo obuntu bayisizawo ovulo z'abaana awasooka gyegandagaako tulabe njazigula muntu ndi munnayuganda nga nawe bw'oli ate n'enfuna teyawukana ffenna tuli awo tufunira wansi abantu bakifunawo binti oyo baserebu yes waliwo abagamba nti baserebu naye nze sijja kweteeka mu baserebu nti ndi serebu because serebu nsuubira nti olina okuba ne chopa mu Uganda serebu tekikola makulu olina okuba mubayogera mu bagagga tuli just bantu batutumuse naye tetuwa mu baserebu exactly okitegeera so kati okutandika okwesa mu butaala obugenda okunjokya nti ewange temujjanga muteeka okuleeta mulete bwebiti ozina kwekanga n'amawulire sitegafulumye nga mwana wange ayanjudde kuba gwakkiriza abajjawo n'abatajjawo nina mukwano gwange maama we yakamugobya abasajja bana tribes bwavu ndabika abazadde kati abakyala mwe musalirawo abaana nsobola ogyogerako eyo mulaba ntosobola kuleeteza mulenzi asibye balance enviri nsibe ku mutwe ziikeeri nesikunyumizaamu ne nga mukwano gwange kati mugenda kutulamu embi mu saluuni musibe enviiri mwenna mulwanira kakebe ka treatment mulwanira ebizigo muli waka spray nze ngisookako ye wagitaddewa okitegeera kati oyinza n'okusanga omusajja nga ye yafaanana nnyo maama we ali so pretty ali cute kati nga musibe enviiri bati bamanyamu omukyala yaani ku bombi ate olaba alina obuloboozi obutono naye yafaanana nnyo maama we omweru asibye enviiri
kati n'omulowooza ate ye mukazi. But how do you handle that bw'osanga omwana ali really attached to that person and they are not willing to leave them? Ate kati bwe baba batoto bawala bafa abo mukwano gubawunza. Kati nkutuuza wansi nenkuwa ensonga zange. Neŋŋamba munnange nze ndowooza bwekiti ne bwekiti. Nakyo nenkuwa ensonga zange wammanga eyaddala nze omukaasi by'enviiri. Era nkyogera in fact kantola bulungi mu kamera. Omukaasi by'enviiri. Ewange tujja kwegoba. Tujja omuko. Okyogedde n'abaana bakulaba? Gaasibye enviiri bakimanyi. Kwega okibagamba? Bakimanyi. Kasita omwana alina okutegeera ewange. Mugambe boyfriend gaasibye enviiri. Tosembera. Ewange. Ebisigadde sifaayo eddiini, eggwanga, status ye sigifaako. But ekusiba enviiri. But ono omukyala ye yaŋŋamba nti mukwano gwange yaŋŋamba nti omusajja we oba yali munenenene inawe kati ng'alinamu ku lubuto. What's wrong with that? No, mama n'amugamba tosobola kuleeta muntu afaanana bw'ati. Olubuto lunene. N'amugamba na teyeefaako, how are you going to be in marriage? That is how she lost it. But sometimes these are the right people that the parents. I know. But because in a way I want to respect my mom, I don't want to annoy her. You end up taking up the decision because oyagala pleasing a mama wo. But one thing you should know, obufumo buno si buba bubwo gwenga mama. Buba bwa mwana. Tomanya kyeyalaba mu mwami oyo, oyinza okukola kyewalaba mu bbaawo. So ekisinga amakuba maka agamu okwonooneka, bamaama okweyingiza ennyo mu maka g'abaana, nga buli kimu gw'oyagala okisalewo. Omulenzi ono azze yasobola okutwala omwana we, gwe mukisa gwe gwafunye. Kati gw'ojja kumufiriza omukisa guno, oyagale gw'oyagala. Tonoonya mwami wo gwenga maama. Kwazi olina omwami wo. Ono omwana wo, mwami wa mwana wo. Naye kanoonye. Kwagala omwana wo kyayagadde. Okujjako ng'olina ensonga ze endala. Kati maama agoba omusajja ono omunene w'olubuto oyagala kuba naye ebifaananyi nti ebbaawe. Anti munaye waliwo wobeera mu that dilemma nga tomanyi kituufu kubanga Ruth, if you are a parent, you have children, ogenda kujja omugambe nga bw'ogambye eky'enviiri nga ye gwe ayagala. Kati olaba eky'enviiri ekyo nsooka ne mukwagalirako ne mugamba omulenzi ono mulungi. Kimu kyokka kujjako nviiri. Namuga just imagine senga tawe yali asiba enviiri. Gwe waliwo otya nga azze ku video kukyalira. Nga mugamba hani ngenda zisala. Hey, that is okay. It's okay. She's okay. Ebisigadde bino tebinkwatako. Ate waliwo yaŋŋamba nti tosobola kukwata mugaati n'ogufuula ejjinja. Bino sitaani bye yali ayagala okukoma Yesu. Oba oli mwana wa Katonda akwata omugaati ogufuula ejjinja. N'agamba buli w'olikwata omugaati n'ogufuula ejjinja, ejjinja lyo tojja sobola kulya absorvinga. Akikola for the sake of mikolo. Ne giggwa ne mudda mu bufumbo n'addayo. Naye abantu abamu bakyuka thank you. What I believe. Olanga mukati abaana abawala bennaku zino mugamba njagala Mr. Right taliyo. Tali Mr. Right. Gwe kenyini sooka ofuuke Miss Right. Abadde ku left ajja kugoberera. Afuuke naye right. Kuli abagamba drag the fool to the kati gwota onogamba njagala Mr. Right ogenda musanga. Taliyo. Ojja kusanga ka Solomon ayise mu relationships eziwerako nga zimutagudde yatabuka. Wali yeetulidde takyayagala kumanya. Naye bw'ojja Joan n'omukwata mu ntuufu gwe n'osooka n'oyagala ebibi ebyalimu. Solomon agamba naye omuwala ono naye kankoleko ku kyayagala. Nali mmanyi baggwayo. Okitegeera awo mukyusa naye buli otandikirawo otuula bubi naye gwe okomawo kiro tokwata simu tontwalako out. Okomera mu comedy omwongera nnyo. So kati nno w'enviiri tokimukola nga mugati kyuka. Kati ze ngamba muwala wange kandi muwala wange you find a way okukyusa oli kuba abasajja osobola otukyusa n'otufuula ky'oyagala. So mu kuwumbawumba Ruth tuddeyo ku nkola ey'edda tusigale ku digito n'atwonoonyi atonze ba single mothers abalinga ennyanja tukole tutya? Tubeere mu makkati awo abaana tubakwate Oluganda. Yes. Nze ndowooza abawala abandabeyo ne baga kati oyo alabika muganda nnyo wakajja kugasiiba mu gomesi tambula ng'omuganda fumba oluwombo. Naye kati ate nga olaba okufumba oluwombo tekiri mu sitaani. Oh yeah. For example like on a Sunday wenawe mubeerawo awaka. Taddi
fumire ku luwombo ebintu bino balowooza ebyo bakyabitulowooleza ebyo abasajja abasinga basemba okulya ku luwombo mu kwanjula okujjako ne babageze mu restaurant ne mulaga nti bafumbawo oluwombo n'alusabayo naye omuntu olina engeri omulaga nti ali special mu ngeri ey'enjawulo nomufumire ku luwombo kati walusanga wala talaba kundaba kuki abagamba jawani wange nasinga oluwombo luno alina engeri gyalufumamu mu ngeri ey'enjawulo n'alaba nti sande lwaliwo nekyo enjawulo kyotaddewo leka njogere ne ku kino lastly openly nakyo kitunyonyoleko. Why do most ladies think that it's all about the results that they bring out in bed than character yaabwe? Mwabasajja kimwabalaga yalowooza olugendo eri mu buliri nga buli kimu muzuuli ng'amanya omusajja amuyina natamanti ekyo kyennyini kyakola n'omulalu wali ku street asobola okukikola nga abalalu bazaala bazaala batya abantu ab'obuvunaanyizibwa ab'amaanyi abo bapaakinga ne bafuna abalalu abo. Ruth, I ask to be corrected. I personally think as me that sex is just a spice. True. Naye abamu bakisoosowaza nnyo. Bw'omukyayira ekirala yaŋŋamba n'okuŋŋamba wano nti nze singa mu nsonga ezo kati n'atamanya nti waliwo ebirala ebigenderako That is why ensangi zino tulaba abantu oli n'agamba kati yamuwasizzaako ki yamwagaddeko ki ekyagaza omubi omulungi takimanya. Kati olaba kati osanga oli ng'alina maid nga buli kimu yakimuteera yamanyi kimu kyokka. Kasa Solomon najja ne tuyingira obuliri yasantukiriza conjugal rights. Omuwala ono yamanya socks za daddy gye ziri yamanya engatte yamanya jiko mmeka daddy zanywa mu caayi. Yamanya nti daddy tayagala butto. Yamanya nti daddy overweb omusala ayagala nga omusazi bw'omukyala wabirekera mmeri. Yamanya nti akanyama akookyaliraku kacumbaali. Yamanya abaana ti Katonda engeri gy'asekamu alabika mulwadde lwashaganya okulaliddewo Katonda alabika olubuto lumuluma. Mama ngo kimu kyokola kuzaala kuyingira buliri kuzaala omwami akyuka olunaku olwo n'agamba kaakati ono yamanye engoye zange yamanye ne underwears omanyi waliwo n'abakozi abagoza underwears yayala obuliri bwange lwaki tabuyingirira ddala kubanga ate yalina qualities ez'omukyala. Batandika buli kyetaaga ewaka kati akibuuza oli kola lisiti ya shopping tugende mu katale bana vidiyo abaana yaddi omuwala yamanyi n'abaana ku ssomero bye basinga okwagala okutwala okitegedde n'awaka yakyusanaga kati dio kalikyusemu daddy akomera like ayagala Katonda asa zino za chai daddy alabika akooye kamutwalire sapatu ava mu mmotoka engatta azireke wala yambala sapatu maid yabikola kiki olina kyatalina Ruth Sibula abantu bakwano baffe mubadde balabi balungi ddala temwerabira okunyiga button eyo subscribing naye nga mbebaza okubeerako nsigadde ni Ruth Kalibola Bwanika bazadde bannange ciao bao. Yeah, it is always a blessing okubeera n'abakyala ab'amagezi okunyumya nabo okwaya nabo okutuwa amagezi ag'enjawulo nga bulijjo we shall be bringing in very different visitors but of course innovative and abalina kye batwongerako. Tusanyuse okubeera nga mubeerako you subscribe. Please keep subscribing until we reach there. Alright, kyekyo I think Ruth tujja kumuzza kuba ensonga zizo nyingi nnyo families is very wide omutegeera. It is very hard by the way okusanga omuzadde ow'omulembe gwaffe guno ng'ategeera parenting like you do. Ruth nze nkwegomba nnyo engeri gy'okuzizaamu abaana bo ate toli maama ono eyeekuumira mu mulembe ogw'edda oli maama owa digital like wegombesa so omuntu nga mmwe tuba tubeetaaga ne mujja ne mwongera okutwogiwazaamu ku bwongo. Alright, nange ekyembagamba kiri kimu, keep subscribing, bu comments obuyitawo awo naawe oyinza okutunayo wansi eyo n'oteekayo akako ne ku Facebook awo ne tuba nga twongera okuwaya okutuusa omulundi ogunaddako. Nze Solomon Kaweesa, Katonda abakuume.